mawulire agava mu ggwanga erya DRC Democratic Republic of Congo si birungi oluvannyuma lw'okubeera nti abayeekera ba M23 bwe twogerera nga baliko akabuga akalala ke bawambye era mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu kitundu ekimanyiddwa nga Eastern Democratic Republic of Congo ngeno we twogera ku Eastern ye wali provinces eri ebbiri oba essatu ezoogerwako nti abayeekera zebagezaako okwagala okwefunza. Waliwo North Kivu, waliyo South Kivu, waliwo nye bayita Ituri egambibwa okuba nti mwemuli amaje g'eggwanga erya Uganda agadiployingibwa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati okusinziira ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga timeslive.com gukolera mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo batulaga nti olunaku olwajjo we bwazibidde nga abayeekera ba M23 waliwo akabuga akalala ke bawambye. Jukira zabadde ng'ennaku z'omwezi 20 wabula nga wakayita ennaku 2 zokka ng'ennaku z'omwezi 18 waaliwo olukuŋŋaana nga luno lwakuzza mirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo olwali luli supposed okubeera mu ggwanga erya Angola. Wabula ng'olukuŋŋaana olwo oba enteeseganya ezo zaggwa butaka oluvannyuma lw'eggwanga erya Rwanda okuba nti lyali limaze okuba nga likubwa sanctions okuva ku mukago gwa Bulaaya ng'era ekyakubya Rwanda sanctions nayo yali yakamala okubeera ng'esuspending oba ng'egoba ba ambassador abakungu ab'eggwanga erya Belgium okwamuka ekibuga Kigali. Embeera neebaga yayongera okuba nga ate ekyukamu abayeekera bano aba M23 engeri gyekiri nti bayambibwako gavumenti y'eggwanga eya Rwanda baanyiigirako Rwanda bategeeza nti enteeseganya ezibadde zigenda mu maaso ezibadde ziteekeddwa okutandikira mu ggwanga erya Angola ffe bwe tutyo tumaze okuba nga tusalawo nti tuzivuddemu kubanga tetulabawo bwenkanya. Kakati ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lino erya DRC abayeekera bano aba M23 oluvannyuma lw'okuzira era ne badduka mu nteeseganya ezo. Kakati we twogerera embeera egenze mu maaso n'okubeera ng'etabuka bongedde okuba nga bawamba era waliwo akabuga akawambiddwa nga bwengenda okuba nga nkakutegeeza mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo bitundu bya Eastern ewali North and South Kivu. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire timeslive.com omukutu guno official website yaabwe amawulire ge batuwa balaga nti kino kyabaddewo mu kiro ekyakeseza olunaku olwajjo. Abayeekera bano aba M23 bagenze mu maaso n'okuba nga baddamu okukola operations zaabwe ez'enjawulo mu bitundu bino eby'eggwanga erya DRC kye tuyita Democratic Republic of Congo. Nakutegeeza kyamawulire ag'ebweru w'eggwanga ojja gasaka ku mukutu gwaffe guli omulala wabula wabaawo amawulire ate agali crucial ennyo ago tukyagakuweera wano era gwatugoberera njagala okitegeere bulungi nnyo nti kati agamu ojja gasangayo wabula ate era mangi gojja okuba ng'ofunira wano. So kakati emikutu gyonna beera ng'ogigoberera atannaba kuba ng'osubscribinga ku channel eno kiriranga wansinga bulijjo okwate kade aka notification ojja kuba nga ate tomisinga nsonga yonna. Kakati wuliriza ekiva mu ggwanga erya DRC okusinziira ku kiwandiiko. Rwanda backed M23 rebels pressed deeper into Congolese territory a day after Democratic Republic of Congo and Rwanda's president called for an immediate ceasefire entering the outskirts of the town of Walikali. Late on Wednesday, residents told Reuters. Okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogwa Reuters guno nno omukutu gw'amaanyi nnyo okwetoolola ensi yonna. Mukutu gukuŋŋaanya ensonga ez'ebyokwerinda n'ebirala ebyekuusa ku ebyo nti mu ggwanga lino erya DRC kye tuyita Democratic Republic of Congo mu lutalo oluli mu kugenda mu maaso wakati w'abayeekera ba M23 ne gavumenti y'eggwanga eryo ekulembera Felix Tshisekedi Tshilombo Antoine. Omukulu ono abayeekera batandise okuba nga bamufufuggaza ekintu ekigambibwa okuba nti kandi bakabadi biyinza okuba nga bituufu bamufufuggaza biyinza okuba nga si bituufu nga kabadi kali mu kutegebwa. Abayeekera bano bakagwemu ebinaddako ffe tuli wano kubeera nga tubikuweereza byonna ojja bifuna weekumire ku mukutu guno awatali kubeera ng'ozikiza. Kakati wulira ekiwandiiko ekigamba abayeekera ba M23 nga bano balyambibwako era ng'ali emabega waabwe ye Paulo Kagame Rutagambwa akulembera eggwanga erya Rwanda ne gavumenti y'eggwanga eya Uganda okusinziira ku mukutu gw'amawulire gwa Al Jazeera alipooti gye gwafule mu mwaka gwa 2024. Abayeekera bano batandise okuba nga batandise okugenda mu maaso n'okubeera nga banyigiriza gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Amaje ga Congo gatandise okugenda okubera nga bagongerayo oluvannyuma lw'olunaku lumu ng'eggwanga lya Democratic Republic of Congo n'eggwanga lya Rwanda baakamala okuyita kye bayita immediate ceasefire baakamala okulaajanira abalwanyi babeere nga bassa wansi ebikola mu bwangu obw'ekika ekya waggulu. Kaakati mu kitundu ekya Eastern Democratic Republic of Congo waliwo akatawuni bakayita Walikali. Akatawuni kano ku lunaku olwokusatu ekiro ekyakesa olunaku olwokuna kigambibwa nti bannansi abatuuze mu bitundu bino bategeeza abamukutu gw'amawulire okumanyiddwa nga Reuters ne babategeeza nti bannange abayeekera ba M23 bawambye akatundu kano era be bali mu kitundu kino nga obiraba
okusinziira ku mukutu ogwa Reuters. Nga tukyagenda maaso bagamba batya, gunfire was ringing out from near the town's Nyabangi neighborhood, said Walikali resident Janvia Kabutwa. Ono no mutuuze bamuyita Janvia Kabutwa, mutuuze mu kitundu kye bayita Walikali mu katawuni akawambibwa, nti ebyasi ebivuga ebikompola byawulirwako ku kyalo ekiriraanyeewo bakabuga akaliraanyeewo ke bayita Nyabangi. Era oluvannyuma lw'ebyasa ebyo oluvannyuma lw'ebikompola ebyavugira okumukumu, kigambibwa nti abayeekera bwe baavaawo ne bajja ne baba nga ate batuuka mu kitundu kino ne baba nga bakizza mu mikono gyabwe, emmundu yasesebbuka. An army source who asked not to be named said the rebels were battling soldiers and pro-government militants after overrunning an army position outside the town in a surprise attack. Omu ku balwanyi ng'alwanira ku ludda lwa gavumenti, ono nga teyayagala mwatuukiriza mannya, yavaayo n'ategeeza nti abayeekera bano babadde beekuba era nga bakubagana n'Amaje aga gavumenti y'eggwanga ya Democratic Republic of Congo, wabula kigambibwa nti baagasinzizza amaanyi oluvannyuma lw'embeera eyabaddewo olw'okulwanagana okwabadde okw'okumukumu. Emmundu yasesebbuse ebikompola, amasasi n'ebirala byonna byabadde biwulirwa mu butundutundu buno, embeera nga yabunkenke nnyo. The town of about 15,000 people in about 125 kilometers northwest of the Democratic Republic of Congo, largest city Goma, which the rebels seized in January and put them within 400 kilometers in Kisangani, the Democratic Republic of Congo's fourth biggest city. Nti akatawuni kano kenkugambye Walikali kalimu abantu abateeberezebwa okubeera wakati w'omutwalo ogumu abateeberezebwa okusukka mu mutwalo ogumu n'ekitundu, nti ku kilometers nga 125 zokka okuva mu mambuka ag'ekibuga ekinene ekimanyiddwa nga Goma. Ekibuga kino ekisangibwa mu North Kivu, era ng'ekibuga kino kyawambibwa mu January abayeekera ba M23 ng'era bwe twaga kuwa. Kati kigambibwa nti abantu baatwalibwa, abantu baakwatiddwa ne babateeka mu kilometers nga 4 mu nnwanagana zino ezabaddewo, nti abamu baasindikiddwa ne bagenda mu kilometers nga 4 mu kibuga ekimanyiddwa nga Kisangani, ekibuga ekyokuna mu bibuga ebinene mu ggwanga erya DRC. Kakati okulwanagana kuno okw'amaanyi kwavuddemu abayeekera ba M23 okubeera nga bawambye territory oba ekibuga mu territory emanyiddwa nga North Kivu, ekibuga kye bayita Walikali. Yakiyita ekibuga wabula oyinza okukayita akabuga. Abayeekera bano ba M23 abakyagenda mu maaso n'okweriisa enkuuli mu ggwanga erya DRC, obukulembeze bwa gavumenti y'eggwanga eryo wansi wa Felix Tshisekedi Tshilombo, embeera etandise okuba nga emutabukako, wabula njagala kino okikwate bulungi nnyo. Abamanyi eby'omunda batugamba nti kano kandiba akabaddi ng'abayeekera bano tebasobola kubeera nga bawamba eggwanga erya DRC. Bino byenkugamba si byange, aba analyst ab'enjawulo zzengo bawulira ddala ku mukutu guno nti tebasobola kuwamba ggwanga lino, wabula buno bwonna butego obubasuulibwamu, era onaawulira ekinaavaayo. Webale kubanga okyagoberera, tuwuliziganyemu updates eziddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.